Oluguudo oluvuddeko obuzibu lwa kilomita 4 nga mu ndagaano UNRA gye yakola ne kampuni ekola enguudo ya Summit Project yabawa obuwumbi obusukka 9 okukola enguudo 2 okuli Ntuusi lya Ntonde n'ekyapa Kasensero kyokka olw'e Kasensero ne balukola mu ngeri ya gadibyengalye. Gavumenti etujjako omusolo mungi nnyo e Kasensero naye oluguudo olutuyamba tewali. Moroka z'abantu zigudde, obupikipiki bufa, yingini zikuba. Bano beekalakasiza okutuusa omubaka wa Paalamenti omukyala mu Rakai Juliet Subi Kinyamatama lwagenzeeyo n'abakkakkanya nga bategeeza ng'ensonga bwagenda okuzitwala mu UNRA. Mami olimba naawe. Ekkubo lino liraba. Kale tuganye n'eminziro okukuba naye lino ekkubo litwala abantu bangi, litwala ebintu bingi ng'era naye buli tukombelenga ku kkubo lino Semakula twamugambako ku kkubo lino yatugamba nti mweno nga muli kale naye eminziro bali bubira yatuyitako n'agenda ebiseera ebyo tukola wali ekyo ne kigwa naye nze ndabula tuba tukompelenga ku kkubo lino mukompelenga ku kkubo ly'eminziro ate bwe mukola amakubo era mukola ery'eminziro erino ne mulikola ki ne mulireka. Omubaka Kinyamatama bamulagidde n'ava mu mmotoka n'alinnya Mbisooto okulaba bwe babonaabona n'ategeeza nti agenda kulumba akulira UNRA Allen Kagina amusabe atuukeko mu kitundu ekyo. Nga bw'obulaba buno obujja kyetugenda okukola kiri kimu kwe kuleeta aba UNRA first of all esente zagenze nnyingi ezalukoze naye kiraga nti bakola shode work kubanga neetuukiddewo ndaba tebanyiga luguudo temulimu malamala ate ng'ekkubo lino malamu tibatekeramu ddala tibana bajjanga basika saidi ne saidi bakola byabwe bo ng'era bw'obiraba ne basayininga sere ne batambula ne bagenda ate n'ekirala kyemadde nsaba bamuba nga mutaddeyo abakola ekkubo ku buli kitundu mbadde nsaba mulondo obukiiko abantu bagende nga balondoola ekkubo lyabwe. Emmotoka nnyingi naddala ez'ettika ebyennyanja okuva ku mwalo gw'e Kasensero tezikyasobola kuyita mu luguudo luno oluvannyuma lw'enkuba okutandika okutonnya nga kino kifiirizza nnyo abasuubuzi. Gavumenti eyinza tuyamba etya okulaba nga tusobola okuva mu mbeera eno embi. Emmotoka zituula wano tumalawo wiiki nnamba nnaku 3 kweta breakdown miliyoni 1.2 ekkubo wansirika kyetaagisako kumala musinga kibadde kisoboka gavumenti yandituyambye ne basooka bayisaako waakiri akatundu kano akasinga okubanga kabi ne baba nga bateekako malamu abantu ne basobola okutambulirako mpolampola bwekyo kyandibadde kiyamba. John Bosco Mdyowa yakusakidde eggulire lino Crabkid TV1.